kati ka spice bwe nkayita ewaka kunywa chai nenteekako firimu wali ne tulaba. Olwoteekako firimu ki? Jackie Chan Lembo oba zieza ddala? Tekirina specific because ne Jackie Chan atuuka mu makati ga firimu n'ayenda nga bamutumye ku kyoba oliko kino nti kacaayi kano katuuka wakati n'oyenderawo. Okimanyi firimu ya action wakati bamala ne badda mu mukwano nali mu mukwano oba ne batoloka mu masasi ne bayingira restaurant oba hotel awo kisi neruma kyokka nga action movie. Kyoba oliko singambye mu kyembandiko nti kacaayi kano kaba ne kafuukira ddala kacaayi just mugenda wali kunywa kacaayi naye probably noteekamu movie neefuuka movie n'otandika osembera naye nga size ziba intention zo. Shame Manja ly'erinnya, subscribinga, likinga ate era osharinge. Muli mutya abatwagala, naffe tubaagala nnyo ate nammwe abatatwagala mujja kuyiga mpola mpola okutwagala kuba temulina kyakukola. Yeffe tuliwo. Ramen Hair Sport awo Kabowa ku kkubo lya omukulu w'Emmamba Gabunga Road, gendayo bakusala akaviiri ofune ne kamasajji ka bwereere kw'ossa ne ka wifi nako kabeerawo nga ka bwereere. Tuukawo onekanike abasajja bokka bayoyoota basajja oveewo nga ka stress kagenze otuuke eka nga toboggolera mukazi ng'obwongo buteese. Hip-hop photography and videography basangibwa ku Nkrumah Road ku kizimbe kya Light Building room K08. Bakuba ebifaananyi baptism, kwanjula, mbaga, nika kw'ossa n'emikolo emirala bwe gityo. Ekifaananyi kivaayo nga tekiriimu yadde ekinzaali. Olunaku olwaleero ndi wano nkyalidde ku mukulu Nimrod, DJ Nimrod. Musajja mweru, tali mu kizigo, ashanana, aglowinga. Alabika bulungi bwe nnyinza okubagamba nzaali naye wano mulabako. Aliika bw'agambye sinza agambye. Oli otya Nimrod? Ndi oli otya Kakaayi. Kakaya. Uli mu ki Nimrod? Oli Muganda? Siri Musiraamu. Ngamba naye oli Muganda? Ndi banzalira Mengo Hospital. Basobola okukuzaalira naye nga toli Muganda. Ttaka lya Buganda. Kati nafuuka Muganda? Nga tofaanana Baganda. Ndi ate nkugambye. Oli mu half caste? Nkugambye wawe banzalira Mengo Hospital. Next to obwa Ssaabasajja Kabaka otambulawo na butambuzi n'otuuke Bulange. Amanya gamatuufu gwani? Nimrod lituufu. Ate ddala. Kyagulanyi. Nedda ssebo. Togenda kulondalondayo mannya bw'oyagala gwe weetuume. Erinnya eddala gwani? Egganda eryange. Ate eriryo kale. Maama lyatuuma. Nabeeta. With a double E. Nabeeta. Bw'eba single E oba Musoga. Bw'eba double E oba ova mu Western. Ke kakala. N'akanyiriro onywa kututa nga teruli mu mazzi mangi. Si kutunywa bunywi. N'ente nnina. Oyina n'ente? Abakumanyiire baali bategeerako nti oyina mukunti. Tebamanyi. Bo balina mmwanyi. Obwa DJ bugamba ki? Bulungi. Ndongo tukyagikubira ddala lwakubanga twakendeezaamukko ku maanyi. Abaana bangi nnyo abali mu industry kati. Abazenga ba DJ. Nze nganze sijja kwogera balala. Nfuluma nga kintu kinene oba wekyetaagisibwa. Naye bino ebitonotono sindika abaana bagende balye kusinga. Twali tulina energy omungi ng'okozanya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Which kati sikyabisobola ebyo. Eba Friday oba Saturday oba Sunday ng'ate teziri stressful. Zino ennaku endala n'okola ki? Awo mba ndi ku mirimu gya radio na TV. Wenkola. Bw'obivaako ebyo ng'ogendako mu nte ezo. Naawe oli omu ku bavuga emmotoka ku Sunday nga bagenze mu nte zaabwe? Ezange ziri wala. Ziri mbalala. Oyina vuga. Oba olina kwetegekera kumpi weekend namba
olyoka ogendeyo olambule ku nteezo toli bubi ni mulodi omuntu yenna ayinayo enteezo era obugaga obwange buli eri tebuli wano Kampala abunoonyawo abuveeko era nonzitira wano tebakulimba mbu bagenda kutwala te ku nnyumba y'emmengo oba wa eri gye balina okutwala wewali ebyange ebisinga obungi ofuna nabadde simanyi nti olina obwa DJ mu busoma wafuna diguli yo eyo obwa DJ mu bwa DJ sibumanyimu nga bwe basoma nze buli out of experience saabusoma mbu bitabo kino bakiyita gundi nayigira ku mulimu ng'oli kafulu nnyo wali already wali oyagala kubeera actually degree zange ze awards ze nina mu DJ industry because naye awards nga 15 5 ziringa za radio presenting then nga 10 ziringa za bwa DJ wali oli awo best DJ TNZ best DJ of the year best DJ because ebitya zirina awards ziri waka so ze awards ze nina ze zindescribing ze degree zange eziraga kikyokoze nti omulimu gw'ogutegeera so ebyange si bya certificate nga bwe nalabye munnange nga afunye baba yafunye certificate oba degree simanyi kye yafunye oba degree oba certificate nze era we twategeredde nti katulina osaba badijja empapula zange kati Zubeda nja kubuuza bw'oba otunuulira badijja bo 5 oba 9 basiriimu naye ababoggwe nga gwe basinga bosinga okwagala balina degree oba certificate nakitegedde butegeezi nti basoma tebalina ngambye gwe nga gwe bw'ogamba mbu DJ wange oba 5 bansingira yono nono genda obabuuza oba alina certificate oba babisoma mu bitabo bino ebintu si bya bitabo byakubanga ate ayafunye certificate azanya non-stop kati sikitegeera kye tuliko simanya namwe badijje muba certificate bazigabye mu namwe badijje wali empalana bamawulire babasawo babiki gyeziri naye ekintu kyakikutte era bwebanga branding ekintu kyakiyina because she gets bookings afuna bookings w'amaanyi asuzizaawo abantu emirimu omanyi okubanga ne bagamba ono nono twala oni ne balondamu ye kiba kitegeeza branding agikoze bulungi kati wali wakirotako ngoga njagala kuba DJ negomba gundi ono nze naye njagala kuba wakabi kyekyo bweyabba wakabi either mu TV o radio oba muyimbi oba DJ nali nyimbyeko ne mu club sirikaawo edda mu zi jam session zaabwe nebampa instrument awo nemba kuba tuwemu nga Sweet Kid aliwa asibijjukira kati nga Sweet Kid ye MC mu club wali oguddeyo bugwi anti naye twali tugezesa awo nali muto nga ogezesa buli kimu then awo love ya bwa DJ nenga waikanfuke DJ ndaba bano bonna era bajja kutuukira wange yes kati gana mawulire go wagasoma kuba oyina engeri gy'okikolamu ng'omuntu alabira ddala nagasoma after nga amaze okukiyingiramu n'okukikuba not just kukiyingira but n'okukikuba so kyaneewalizako okugenda okufunayo ka certificate mu radio and things like that ogambe kambeere nako wano kwa Kiba wasoma ki nasoma psychology at Makerere era kyova otutawaanya kutunuulira bwe nti nemanya bufaananyi ki bwonguli mu kunkubira kati ne mukukubira bufaananyi ki nkulaba gy'olaga naye mukwano olimba nasoma psychology at Makerere for 4 years ya myaka 3 but nali namu retake out so 4 years bye nasoma kati then when natandika radio after 7 years nengenda nengatakawo ka certificate but now nina 11 years on radio kirungi radio eri etya ne TV amaanyi tugifudde namba emu Kampala wano kugambe kyemutukola TV zonna ne radio muzitadde ka so kati radio yazaalayo ka TV TV naye eri mu kkula ku pesi y'amaanyi nnyo naye yo radio baaba abalala mubakwebeza simayo bagadde nawo kyaliwo gye yali akola baggalawo
era omuntumirako mugambe waaye babaggala ajja muwa omulimu kati ngaleka nga alinamu ku ntondo era zaziyina naye anakola omuntu ali unemployed tosobola toba na ntondo era kamugambe mukaloza nakamugamba agenda kalaba Kasuku anjagazaaki jangu nkuwa omulimu ku radio oli unemployed osobola omusasula Kasuku anedda kati oyo kati oyo alina experience era tosobola mukozesa Monday to Friday ezo shows omuwayo ng'emu oba Saturday oba Sunday nga yamakulu tosobola mukozesa marathon Kasuku bwotyo bwowereddwa omulimu nga totawaanye era jangu okole naye ebyaffe si byeri radio byaffe byanjawulo mukko ebyamwe biri bitya simanyi bye yali akola eri naye ebyaffe ebyeri yali atuula ozuuka n'obulira abantu ekituufu ekiri mu ggwanga oba ebyaffe biri real nene Kasuku bwe nzuuka siinaamu era nkugamba wabula leero kiganye abadde akyali real yalinamu ku luseke mukkiriza ku tibiredio amukubirako oluseke tulukuba buba toyina muba toyina obagamba abawuliriza nti kati naye kankubuuzeeyo olutalo lwakomawa luli olutalo twalumaliriza bulungi mwatula wansi yaluyingiramu netukimaliriza kyetwali twagala nakyo twapostinga nga bali unapologetic kati ne bafuuka apologetic so ekyo ne tukiggala tokkirizanga anze siri mukyala agamala gakkiriza so nekiggwera awo obulamu ne buddamu ne butambula so ndi wano ne mukwano twatwala program Hajjat Zubeda nze nkulina bulijjo mulaba bulabi naye ndaba bulabi the first time tugenda kunyumyamu wano tunyumyamu omwami ali atya gyali ndaba bamuyisaamu eggaali naye abaana abo nembatwala paka kunkubira simu nti sister lwaki babakola ebintu ebyo abantu abaana abo twerumbengane ne tetulumba bali balala bali tulumbagane twerumbangane ojja kutegeeza mpola Oluganda ffe twerumbe naye tetugenda tetuteekayo third parties kuziyingizaamu awo tujjayo enjala simanyi olina abaana n'omukyala era abaana balina maama waabwe ate nabazaala muti Nimrod njagala munnange oddemu bulungi ebibuuzo olina abaana n'omukyala nabazaala mukazi mu bakazi wabazaala mu bakazi kyekyeyo ansentu so naye nga nsula nzekka single and nandigambe sakingi singo n'olugezigezi kutudde kyova olaba oli bwomu baŋŋamba abasajja bonna babeera mu nnyumba nga bali bayina olugezigezi bwe kiri nedda nze just emirimu gye gindeetera okubeera nzekka okyegera nkoowa nnyo first of all nkeera ku radio by ssaawa 3 olinga ndi mukulimba amanyi abasajja bakeera ku radio ng'era ggwe tebalina bakazi bayina gwe kyekigana okuba n'omukazi nze njagala nze nyingira mu nnyumba ne ntandikira okweyambula n'ensuula eri n'ensuula eno n'ensuula eno n'ensuula wentukira mu kisenge nga ndi bwereere kwebaka ate wetagira omukazi ajja ng'alonda jawe empale yeeyo osanga bakuteereddewo ka basket weeyambula teeka mu then kati nze muntu abeera awo oba omukyali wange nankubeera nagamba oliwa jangu tugendeko wano nenfulumirawo toyina mukyala akugaana ekyo kati bw'onoomufuna bw'agenda sobola kiŋŋaana ate otya ogenda nno then ate nsooke nkugende nkugambe baby Brian ampise oba Melvin toyagala kunnyonnyola era wonkubira waliwo simu zendaba ne nayo no nga yamwenge yawalagi nga oliwa setaga nagamba halo oliwa kanzije okakasa nti kati abasajja abalungi mudibye tewali buzibu muwasa ababi bangi katale naye tubafumbiddwa kuba kati mu abalungi wuuyo toyagala kunnyonnyola bwenna alitayaringa nga sikyalina probably stress oyo mungi nnyo awo nja kusetulinga madamu gyali yamanyiira no teyamanyiira just tuli patient with each other paka wonoosalirawo twasalawo tweyagala ate okubeera mwenna nayo
tetunaba kubeera ffenna. Okyali mwana muto. Ndi mukulu. Naye nga tetunaba kubeera ffenna naye nga tweyagala. Asula we nange nsula wange. Ayagala yakyalira ku munne. Tubyokukyalira ebyo nga banga si birungi. Nze si cheatinga. Mpozi nga bikwogerwako byebittu by'ekyamba bikuwaayiriza. Abawala bakozesa. Kuba mbadde ngenda kugamba ate bye bakwogerako. Byo biba bivuddewo. Ebyo bateebereza buteebereza. Ate ebimu nga tubiwulira. Bibuuzi bya ku radio nga bwe navaawo ne ng'ajo nafunye akaana naye nga alina actual sense nasuze nzekka. Nga just oyagala abawuliriza banyumirweko ku bigambo ebirungi. Naye kati bo babitwala serious. Abayimbi bo bayambye naddala abakyala bawulireyo nga bakwenyumirizaamu. Sure. Bw'obayambye okutambuza music waabwe. Naye era tebakomooka era ne bagamba nti toteze kibatu weereko otyo. Nenzija neŋŋamba ni mu rodio waffe. Badde nsaba okozesa oluganda olufuutifuuti okutegeera ekibatu nkimanyi naye kyosabiriza mpaako ani gwe abayimbi kati nsabe kinsolo akati ate lwaki oba obasabiriza bwotyo ate buli aleeta oluyimba akusasula ate n'obusabiriza si buli nange nina olondamu tastes and preferences si buli kati kyegeeza bawayirizaamu kwa buli omu agamba nti buli otwalira ne ava piisi bw'aleeta oluyimba naawe okalaba kaana k'amaanyi lwaki totega kibatu kati olwo bagamba otya oba omala otekayo oluyimba n'ogaa kati naawe mbadde njagala nkuteekeyo anti kati olaba kati omukyala nga ava piisi oba kale katugambe ka spice bwana bw'amaanyi bunyirira ate nga tekagenda kuwa ssente okitegeera ogenda gizanyira bwereere n'otunatunamu nga tolina kyofunye abantu bakawulidde okapromotinze tolina kyofunyemu ate gasikaana kanyokugamba spice n'omugala lwaki mu biseera bye eby'eddembe toyita keeka ne tunywa kacaayi oba muyita kacaayi kano akaddala oba kali kacaayi kaddala mwe kati omuntu obuzibwa fe abasajja ebintu bikyuka bukyusi kati nga nyinza okwambala nengenda mu bbaala nga ngenze ne kyali wange tunyumirwe mu bunyumirwa ne vibe etuuka wali ku 89 n'obumaliriza nga waliwo akweteze oba ayagala okukozesa ng'oba toyagala si kyekikututte mu bbaala ogenda akaana kakwesibyeko katadde amapeesa bebamu babazukka ku makya n'asanga omwana muli naga watuuse otya wano gwani but era still kati ka spice bwe nkayita ewaka kunywa chai nenteekako firimu wali ne tulaba olwoteekako firimu ki Jackie Chan Rembo oba zieza ddala tekiri na specific because ne Jackie Chan atuuka mu makati ga firimu n'ayenda nga bamutumye ku kyoba oliko kino nti kacaayi kano katuuka wakati n'oyenderawo okimanyi mu firimu ya action wakati bamala ne badda mu mukwano sikitegeera esasirivuga aye naali mu mukwano oba bwe ne batoloka mu masasi ne bayingira restaurant oba hotel awo kisi neruma kyokka nga action movie kyoba oliko singambye mu kyembandiko nti kacaayi kano kaba ne kafuukira ddala kacaayi just mugenda wali kunywa kacaayi naye probably noteekamu movie neefuuka movie n'otandika osembera naye nga size ziba intention zo baana bantu bakukema sajja wattu ate nga naawe oli muntu ate naawe balaba kati tunulira ava piisi otunulire ava piisi kano yeko okaagala bya ddala Jojo Wiranda otunulire ani awo omulala ow'amaanyi Jasmine. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP, and 3 million Octebo. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out.
For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there. Imagine Jasmine ngaliwo. Sha. Olubalamu ku bweru bwono oli muzaala omukyotala. Mfo chokuleta kachali akalyali aleta ko mulungu ak'emulungu ate ak'omulungu b'omukoze bubi anti ne mutandika okubanga buli omu alaba bintu biri blurry why bangamba ne bafaani oli bulala ne bafaani banyirira obalaba odi bafaani batwagalire kololo eyo oba oyita ate kati gwe ba high school be bakwagala kati olaba kati fe ba celebrities tulina obuzibu ogenda nga ku ssomero oba nga ku concert oba Lugogo Cricket Oval omwana najja nga faaniwo nakuwahaga can I hug you can I take a selfie exactly kati tomanyi oba okinda because faani w'amaanyi anyirira yambadde akantu ke nawe oli musajja okitegeera so si kyekikututte ku show gwogenze probably gwe DJ oba gwe MC naye omaliriza nga faani akuwadde haaga tokyategeera bulungi ate omaliriza can I have your number can we take a selfie ofunye enamba magic abaddeko eyo okitegeera nze sijja byegaana because nkimanyi baserebu bangi nnyo babyegaana but bibaawo kuzituwa ogenze embalala ogudde munyankole ogenze eggulu ogudde mwono bibaawo kati osobola kwelimitingako n'ogamba kyenkoze nkikoze bannange n'atuuka kutuka mugongo si kye kiba kikututte ye limitation yo but things happen nga bona oyingira mu restaurant ng'oyoya molokoni n'omaliriza ng'olidde ekinyeebwa kyobaako nga mulaba bannange ebinene si bizibu binyuma naye ate still waliwo era show zetugendako netubalaga bulazi love nogenda mu maaso nebikututeeyo wali ozizeeko yes ozira ebyaddala n'omutwala eka n'ozira nga omulaba kali ka firimu osozira kati nze nali nsuzeko n'omwala ewaka ne sitamukwatako wali obadde ki tewali ate emirundi mingi either nali nkooye oba sibye naliko oba just ye nga ye abadde talina wakusula n'amaliriza nga amusuzizza obafuna abo abatalina wakusula n'obatwala si mbu kibeerawo every time eŋŋamba mirundi ng'emeka omwaka si mingi once or twice a year najja nagamba Nimrod sina wakusula oba bino ng'ofuluma ebbaala gwasembayo olaba omwana agudda ndi wa charity bambi webale nkuleka ne mbuliri nze neneebaka mu ddiiro gw'ojjojjeko ewange sijja kusobola yinza osangako ka firimu but tekitegeeza mu buli omuwala gwe batulaba naye tuba twebaka naye oba ne bakulaba n'akawala ne bakurecordinga ne bu video mu bbaala which is bad ne bakuswaza bagamba omusajja ono naye asusse it's not that abamu babinterpretinga bubi we are very responsible people tuli bavunaanyizibwa nnyo 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 just nti mweteekamu guli omutima gwa charity mukama yagamba oyambanga lwaki okuba nnyo abayimbi baani benkubye bw'okwata ku muyimbi bw'oti abantu abamu bagamba bwe baba bakumya akasente n'osooka okuba oyo paka wagamba ekimala kimala kaŋŋende nnombe Nimrod personally nze sivuma abayimbi sibavoola sibayisaamu maaso gwe saagala era muleka masimwagala tolimba kitegeeza nina benjagala ku mutima abali first of all abali banjagaddeko nange benkola ki benjagala era nsobola n'obba kumenya neŋŋamba ono yankolera kino ne kino ne kino ono yanyamba kino ono yali bingi okitegeera kati nja kuwayo a couple of examples njagala nnyo Spice Diana because ambeereddewo nnyo okitegeera waliwo time nafiirwako emirundi ebiri first time nampa super custom ye ogigenderemu ngigenderemu ewaffe embalala nga tafuddeeyo
you can imagine omuntu okuwa emmotoka ye ate nga abantu nagenda bagaba mmotoka. second time ye kennyini nagenda naye nagamba tugende nkuziikireko era yali ayambadde masiki nga tuli mu kyalo nga kati somehow baali tebamutegedde because yali tayagala kulaga kibiki so emmotoka ye already yali branded super custom ng'eriko ebipande Spice Diana biki kati ab'ewaka bali bamumanyi just gijidde mbujjizi naye bagenda kulaba akaana akeeru tekano kawaata biki man she did very many things ngawaata kukisinziira kuki kati kwakuba wafiiriddwa just kyali wange omanye emirimu gy'olulumbe kati yasulawo somehow somewhere omuntu akubira kaceece naga naye vaani ya Spice ng'eri wa DJ Nimrod kaceece akubira Roger amugamba just tumuwadde emmotoka naye nga Roger akimanyi Spice aliwa kamukyalo basenga bange ne bampita mu kisenge oyo Spice just kawala kali awo kamufaanana kasisitake naye nga alina kucyo sensi yeye ate nga n'enkalu ampaddeko sente kati njagala gravity because naye ambeeredde mu mmotoka ebyolumba obimanyi mbimanyi kati omanyi mmotoka tesulikamu kati nga kwobwo obwana obwamanyi tebiba byakwebaka era nnyo oba weewunziseemu wamuwako ku shoulder wanaagwa nkulaba gy'olaga gwe Spice ngaakwagala nkulaba gy'olaga abadda ne bwokawaanawaana ano kumpe kasula kati ate gravity yampaako Range Rover okola otya just neetoololemu nagamba Nimrod weeyagale oli mutuufu kati actually kansooke kunyumizeeko eyo story omanyi Range Rover by the way bw'ofuna mukwano gwo ng'asobola okuwa Range Rover ye weeyagalemu omanyi oyo kweri aba akwagala okitegeera olaba n'abantu tebagaba wish n'agigaanira kati gravity ampa Range Rover ku Sunday naŋŋamba kati jjukira ezo emmotoka ozivuga endabirwamu ziri waggulu nali njagala kweraga buli omu alabe mbu nkola ki ndi mu Range Rover ngenda mu banka nali ninamu ng'ekkumi zange zasuzeewo ngenda mu banka nga nzijayo akakadde because tolina ngeri gy'ovuga Range Rover nga toyinaamu kakadde mu nsawo ekitone ennyo koolo nakyalirako n'abaana ku ssomero teyali viddi naye nagivuga n'engitwalayo n'okyalira ku baana n'obuzabuza ndowooza ku buli musomesa awo express navugamu emirundi ng'ebiri nava Ntebe n'engenda e Busega n'enkomawo ng'ogenze kukola ki e Busega just ni mu kuvuga mu Range Rover n'engenda ku beach kukola ki n'ensooka ndagamba nvuga Range Rover n'oggula enzigi zino zonna yes n'otuula awo eri actually natuuka ne ku stage y'Entebbe awo mu Kitooro n'ensooka mbonga kuba boda nembawaayo mutwalo ebaali bamanyi nganti ngamba nga bakyaliibo oba bino ebyokuba ti bafaani bo nga nvuga Range Rover bafaani n'obabbongako n'empaakinga abaanaye Galaxy mugimanyi nze DJ Nimrod mukwate buli omu mutwalo Range Rover nga yebinkozesa naye ng'owulira otya muli wewamala okugizaayo motoka y'amaanyi gwe kyoba omanya naye koolo yandeetera obwavu mwalimu amafuta naye kakadde na spendingako ekinaana nga buli bwengenda bwomanyi nga bwona obeera ku beach buli bwengenda ku short call ngendako ne mu Range Rover ku beach omanyi nga bw'olidde ekyennyanja bulaba nga oyagala genda kufuyisaako nga buli bwengenda okufuyisa ngendako ne mu Range Rover nenyigamu katono nenjigula nga alina kyajjayo nomala n'ogiggala n'oddayo kati nga toyimiriramu n'olaba abantu bano baba bakirabye eddala nti era nga nagipaakinga ku mulyango wabalabanga nga bakulaba n'abantu awo gravity toli mwerabira but mu industry ninamu mikwano gyange bangi Palaso Pastor Bugembe Chameleone waliwo abantu first of all abanyimbiddeko ku show zange then of course n'abambeereddewo waliwo abakuwaayoko Nimrod ki ekiriwo kankuweyo 10 kankuweyo kitegeera so abo be bantu bafaabu so Nimrod tulina wano akanyomero ka depression
omanye abaana mukyanga guno omwaka gutandika abaana bettabwessi abasinga laavu abalala simanya mukwano gwange yandiddemu olukwe wali ogezeko mu depression but not for long nze newala nnyo okubeera nzekka buli bw'obeera wekka kikuleetera okulowooza so at one time naliko alone in the house ngamba naye nze nga tewali ankubira kuŋŋamba good night nga tewali ansindikira ka message kuŋŋamba waayo owalidde ku kamere osiibye otya wasuze bulungi then waliwo obeere we nabeera nga just nina gwe njagala okukubirako ali close to me mubuuzeeko oba something like that so nenkubirako sister wange nga actually nali nkaaba ng'okabiraki just ndowooza oba kyejo oba loneliness nali awo just nga sibitegeera so nemukubira ngamba I just wanted to talk to you Chibichi I'm here feeling lonely blah 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 yakimmalako yagamba ki oli musiru gwe ekisajja ekikulu oli mukaaba maziga genda toddamu nakunsindikira message naye yategeera nti owulira nti tolina muntu teyakitegeera oba yalowooza omuntu bw'okimunnyonnyola simanyi oba bakitegeera but people be depressed people be lonely just nga alina gwayagala okwogerakoko naye nga tamunoonya tamulaba so bwe bamala okumpisaamu eggaali nze abadde yeekabyakaabya ali depressed nagamba mu butuufu siddamu kubeera awo nga sirina kyenkola okitegeera either nja kubeera mu bbaala oba nja kubeera wano ku mulimu oba nja kunoonyayo ekintu oba nga ndaba movie but tobeerangaawo nga oli wekka birowoozo bingi oyinza okugwa eddalo oyinza n'okwetta. This must be ECOP on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. I love it when you kiss. Nga depression yo eyange yali ya kizungu. Nze mbadde mmanyi ndala. Ibo yeriwa joma. Baba ngamba katoofe. Ewa. Liwe bakubbako omukazi. Kyannoma naye sinyo. Wayita omwagala. Because era naye amubba si yali naye kati. Naye bamubba yedda. Oba saala zombi. Oba wakolima. No, saakolima. Just that kyantukako unexpectedly. Nga sikisuubira. Mwenga bwe tunaba boyfriend girlfriend netwesuubiza tujja kukola kino. Baby tweweemu obudde a year or two shall do this. Oli naaveeri nga byonna bye nali mpulaninga okukola 2 years. N'abiteeka ku mmeeza. Mu lunaku lumu. Meeting eyasooka bagenda ku Serena namu akakadde. Agenda ali lunch. Bagwa bulijjo omutwala we. Nga nze muwaayo 2. Oba 5. Oli namuwa akakadde naga transport oyo. Kyokka ng'abeera ntinda. Mwana abasajja bajooga. Ate yakujooga. Yamuwa transport wa akakadde. Gende wakawe transport wo. Nadde wuwo n'akakadde. Teyadda wange. Yali abeera wuwe. Second meeting namuwa 2. N'agamba akamu kutwalirako mami. Mami ne bamutwalira akakadde. Third time nga ndaba ku kyalo. Lindako tebakwala atinga. Ndi hani kino kigaanyi. Ndi mu relationship. Lindako nana ndi mulodi nawe leka baamu. Sikulimba. Bakyala ate ng'okyabuuza ebyo. Wabalala bamukolo. Nga sirina kye mmanyi. Nga naye biri eyo bikola. Ngolooza bino byakusaagamu. Kati bw'omukubira. Actually okusooka nale ndowooza video shoot. Bwe wakuba yakwata. Saakuba that day but yambala n'asindika message. After the mikolo.
Agamba sorry kibi obwavu bwo bwasusse n'enfuna y'omwana mu mutima guki ate onookikolera ki onoolwana onookuba emmeeza ate awo tolina ngeri gy'ogamba can I have a second chance tekisoboka third fourth zonna chance bazitutte but it is okay ali bulungi ali mu stable relationship mwagaliza birungi byereere nange ndi eno nkyali mu haso oba kyekyakuleetera n'okubanga kati otya okuwasa kirabika buli omu olaba nga bajja mumutwala nga wakamusuubiza ensi neggulu nakyo kisoboka kati okyayinza osuubiza omuntu yenna nti bebi tujja kukola nkuwe kati nkola bikole kyomusuubiza sisuubiza bw'owuliramu nti nandimugulidde awo nga ndeese emmotoka sumuzo biibyo sikugamba nja kugulira emmotoka waliyo omwana ayinza okujja nga wakati mugaana agimuwa n'atunamnaga ni mulodi wa 6 months kyasuubiza oba oli awo iPhone 15 nenjukwa toyinza kuba musajja muno lwa mukazi sawa yonna omukazi akyuka tojjukira kagambo sawa yonna akuyita bro ate n'okkiriza n'oba bro because waliwo ekiyitawo n'oyita bano ga yes sister Zibadde obadde mu haso haso zonna nziyise saawa yonna bakuyita bro naye ndowooza laavu gwe tekkubye ennyo bigo tekyankuba eyinza okuba yali enkubyeko ebigo ebiwera but right now tekyankuba obiraba bulabi n'okireka bwe kigaana you either love me or hate me if you love me well and good kati ate bw'oba tokyeguya bulungi mulaavu aneeguya but si byebyebyokusika teweewa katwa sigenda kwetugira ku mukwano naye kati bw'ofuna awo kimmami ne kijja ne kigamba Nimrod njagala kugenda waka tukole emikolo ssente zange zonna weeziri era nkinoonya kimami nga kirina ssente zaakyo kivuga emmotoka nnene si mu njagala ssente zaakyo but njagala nga kiyimiridde nze ndiredde kuva ku mudaala bw'oba okiyina onoosobola emirimu gy'abamami egijjirako tujja kufuna house girl nange ninamu ate eno bwe tuba mu bantu okwatamu ku nsawo ebyo bisajja bye tukola byangu nnyo amami tugenda mufuna mami mujjamu engato ne munaaza ebigere olina okumanya ennaku yo ng'omusajja mami bw'aba akusinga ssente yiwawo omubiri because omubiri gw'oyina toyina ssente naye gweoba omusinga ssente then ye yalina okuyiwawo omubiri kati kitegeeza mami wajjamu n'akasente n'agamba tugende eka tukole mukuyita kuhinjiro ogenda n'omutwala sente nga weeri n'ogendayo ewaabwe nga bazikuwadde zonna ne bakuwa ne budget gula kino ogule ne kino ogule ne kino by'oleeta ne ku akawunti n'ateekako enkalu tugenda n'enkya n'omwanjula nodda good life nze nava mu kyalo bino by'oyagalira mayiro 4 kati sobola nagira ku baasi ibanda coach kitegeeza ko tolina mulunkululu siddayo mu baasi oddirayo mu mmotoka yo so buli kisobola okundeesa emmotoka nja kikola naye waliwo ate wekitajja waliwo wekitajja kutuuka but ebirala byonna nja bikola bayinza okuvaayo omusajja nagaze weeri so tubeere strict nnyo mami nga mukazi mami omusajja totawaana sika mmotoka muzireke so nfunirayo mami agenda kulabikirawo wajja mukuwe nina laavu zubeda nze ngula lunch nenjikuleetera ku mulimu bweba luwombo n'olugira bwoti endagala nendekanga ku service nenkwaka kiisi buli omu ng'alaba ku mulimu gwo nenda nkeera oba next week nendeeta ebimuli as long as wembiteeka nawo w'amaanyi toyagala bireeta biteeka ate ng'okola mu botiiki botiki nsaba waliyo botiki yo laavu nagivaako eyo abakazi ba botiki kyalina laavu eyo obitwalawo ebyo mulyaga biteeka njagala bitwala ku hardware ye okitegeera
oba mu bank manager mpite ku bano bonna bali mu budinisa bonna mbayiteko nga batambulaga nga ne secretary akimanyi ngenda mu ofiisi ya madamu tokonkona otwala ebimuli ofukamire fukamira ndi muganda sijja fukamira but nja kukulaga omukwano bona nja bayisaako ebimuli obanga gwe state minister nga Kenzo kati Kenzo ayinza okugenda mu ofiisi ya madamu ne bamubuuza gwani mpitawo buyisi kati mami omudropinga n'omupiikinga bw'aba byayagala mu Land Cruiser y'empenkoni n'agikuwa munomugawo kati mami nze ngenzi n'ogenda naye n'ateekamu amafuta n'omudda n'omukima netukalega bebe ntuuse bulungi Nimrod ogenda asobera obufumbo buno nze mbumanyi mbadde muhaso wategeera ekigambo kimu mpisa ne sente kati mami ati bali bamami bo baba beetaaga mpisa zonna nziyina love muyina onoogendayo ng'azaala anti yabasasudde n'ebbiiro kati gwe ogugwo muno gwakubeera awo kwata kugulu oba mukono baby honey push amuhiya mbeera waawo ate sinanzeka nga nina n'eggaali yange nabo banninze wabweru otambula n'eggaali mami n'amanya nti amaanyi weegali singa nze onnemererwa n'eggaali ejja kujja ekwata mami gwefuna mami ng'ayimiridde ng'ayina mpenkoni olabe Nimrod olina engeri gy'opromotingamu ebivulu baba bakusasudde oba obeera nga omuntu gw'oyagala y'oyo nze nagambe siyiwaawo mubiri nga oli tanjiriddeewo so mba promotinga show y'omuntu yakuyirawo omubiri oba nali paid okukola bateeyo nali paid by Victoria University wali ozze kukola mulimu yes naye ng'olina kubakusaidia at that time nali team Cindy because nali paid kuba team Cindy wakola bulungi omulimu gwo naye kati mukwano gwo n'atandika ate kuva ku mulamu anti naye yali paid kukola eri nga mulina okwekuba si kunvuma nakumbode shemi nga twali tulina kwejerega bujerezi byatuuka ne bibeera personal oli naye avaako naye kati kyemanyi mwe badijje muba mubyetegerera ne ba MC obireka bulesi obusonga butono nyegala era enkya n'enseka naye gwe abanyiiziza mba nkwesonyiye mbale manyi nti naye n'omusonyiwa awo abaayise kati olaba kati kyaliwo oyo yayampisizaamu eggaali kati oyo sikyalina kyamugamba just wabeera wali nentuula wali tetusobola kutuula ku meeza y'emu bwotyo bwoli naye nga tesikuwishinga bubi naye just muba communication oba your shit good luck kola emirimu gyo nange embeera eri nkola egyange ezo si ntondo kuba kugenda maaso peace of mind yes because sisobola kubeerawo nga ndi stressed yanvumye biki ebivumo byolaba Saturday ngenda Dubai kati oyo yansumbuwe Saturday ogenda Dubai ku bbiru yani actually Saturday eno interview mugenda gitagayo ti leero Thursday ngenda nkya Friday nina show ku Saturday Sunday nenyonyonyi nkomewo Uganda so kati ekyo tekisobola nina stress ya nyonyi olina stress y'ennyonyi oli busy ennyonyi ekuugamba kati weenasitukira kati ngenda kulinnya nnyonyi enkya nzireko oyo tekimakinga sense awo tokudaalamu olowooza ge mazima Nimrod nno ebintu ebyo abantu baabikooye byobba kudaalira oyogerera mu nsi abantu abamu tebalinnyanga ku nnyonyi tebalinnyanga so omuntu aba alinnya ennyonyi muveeko bamuwe ekitiibwa naddala ng'agirinnya waayagalidde giigi ng'oli ansasudde bali bakusasuddeko nga n'ogenda just for that on that day n'okola n'ovaayo previously abantu bakubokenga kati ng'e Dubai oyagala genda nga Monday otambule nze nakagenda emirundi giwe seetaga kulambula wagenze bugenzi kukola Summer White Beach Party yiyi Nimrod mweyagalidde ku Sheraton Bravo Beach Abu Dhabi Saturday bwe nvaayo ngende ku kivulu kya Galaxy the stress is all in ndi stressed
ennyonyi bantadde mu seat ya business class business gyesaagala class toyagala oyagala njagala kubeera wali ku dinisa badde bantadde mu makati kinstressinga nina okukubira Emirates bakyuse seat ogendamu Emirates business class Hey. abakubukinga be bateeka business class bagga obagamba nze wakabi bakitegeerera nti tuleeta si wa economy nfulayinga ki ntuula luddawa ntuuka ku ki motoka kyenkima nsula wa nakyo kikulu bwe ntuuka nina okukola shopping ku sente zaani kuze okay after shopping tugende tukube beach party weggwera bweti anzizaayo ku nnyonyi nkomewo e Uganda sigenda zunga ate olwodde ku bali abakuteekanya ate nabo baddemu agenda kunkwata enkya nga tuli ku kisaawe ngenda naye mubuuze mirundi egyo nga ngenda naye era twawukana wali nja kuba nkuweereza ebifaananyi kale broddayo eri kati nange kamala okugenda okulya ku bulamu kati nzireko oyo badijje bameka abalinnya ennyonyo just tugenda kukola gig ate nga bagendedde mu business class tulinga basatu bana nga tebagendedde na mu economy bifaananyi bye tutafuna temubifuna tufuna byeri nga olaba batuuse posta ng'agamba mbu agenda n'olaba ebifaananyi ng'atuuse then n'oddamu n'olaba ebifaananyi ng'ali Uganda naye gwe tufuna eyo si branding nze nkulaga nga nkyusa ne ssente wali ku kisaawe ssente ze ngenda nazo nenkulaga nga ndi ne pilot nenkulaga nga ndi mu ntebe gye ntuddemu mu business class tebeekubisiza bimala bifaananyi ng'otudde mu economy tebakulimba era bakola bwetu this way you here kati mwaba business babagamba batya anti kyenkule kati bwe tuba mu line gwasookawo Zubeda wali kuke naddako nze ndi mabega baba bakebera ticket yo economy deno DJ Nimrod business this way ate tebakusonga bisonze this way waliwo akwerekera akutambulirako twala mpaka wonootuulira bino wabirootako byebyo obikoze mukama abikoze kati ne bodda ku live n'onvuma obudde oli stressed n'ennyonyi actually oba onyongerako erinnya liba ligejja so balikozese nga bwe baagala olowooza lwaki abantu bavuma abantu n'amulemerako aba anoonya bamwogerako nga laba bw'avuma Nimrod because kati olaba oyo guy nali simumanyi first of all frankly speaking then najja n'ayogera ebigambo awo nga bwembeera n'obuwala obusiiwuufu bla 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 neŋŋamba ono guy anjogerako yani lwaki why is he being negative neŋŋenda ate nze soogera bintu sikwogerako nga sikunoonyerezaako ate nga bituufu ate ebimu nga gwe wabyogera okitegeera so neŋŋaka let me just look for this person yani ogenda omunoonyerezako nga temuli mu level then nakola live awo nga byakisiru byokka bye yali ayogera nogamba sirina energy ali wrongly informed energy ng'akozesa mungi nnyo okwonoona erinnya by the time okukozesa energy mungi nnyo okwonoona erinnya ly'omuntu naye abantu bakozesa energy mungi mu kwonoona amannya naye ate kiba tekikuyamba nogamba no kamumma amanyiga ennyonyi olina okutegeka waddi za galaxy ebivulu bya galaxy anti kati galaxy erina shock Sunday nina kumakinga sure by Sunday nkomyewo ate ogende mu bintu bya galaxy ate nga iredi yeriko oli stressed nnyo kati ate nina ne white party awo mu maaso full house buuza kukya ku footage twakuba 30th June tuddamu bannange akagambo keri bahaters keep hating bwe kiba kikuyamba naye nkaffe tugenda mu maaso lw'oyagadde akakoko okalya bw'oyagala kuvuga mu Range Rover ng'ovuga gw'olinayo mukwano gwayinza okuwa Range Rover nagavuga simulinayo abaana tebaazika wadde wiishi n'oli akuwadde Range Rover bagamba emotoka zaawula era kati bw'ogivuga n'oyonoona eddirisa lya nateeka ka vidiyo nga ngivugamu ne badda Range Rover zirina amadirisa
bwe bavuma ne mbagamba it is okay. Bakuvuma. Si yange naye nzagirunza. You can imagine somebody okuwa emmotoka ya million. Bategeera nti siyo. You si yange. Nenze nali njivuga at that point. Kati bwe wali opostinga wateekako nti siyo. Nagamba bugambi bannaye. Nze ngenzeeko wano. Omugambo ogwo ne gutokoma. Eyo yagundi. Jimala nyango ogizeeyo. Ebikoze bitya. Ogenda tomera. Ogenda okujaasa. Bagenda okugundi. Ettaala ly'omusajja. Noza n'ogamba mwogere nze tebinkwatako. Nagamba mukwano gwo yekka just akwazikemu wiishi ye olaba baanaagikuwa. Tebasobola. Bazibu nnyo ku mmotoka. Ate n'omuntu gwe bawa Range Rover. First of all bw'oba ogipangisizza. Katugambe kale wagipangisiza. Ya million ng'emu olunaku. Okitegeera? Eyo scenario emu. Scenario ey'okubiri. Katugambe waliwo agikuwadde. Mafuta ga bbeeyi. Tobisi yegendamu 15. Esigala eyaka. 2 bikoze bitya. Scenario ey'okusatu. Katugambe mbu ne ku washing bay tebasobola nakukkiriza gikyusaamu obanga omugaga agitaddewo ng'olagawa. Kukyusa biki? Iyo. Kugambe nagivuga endabiramu ziri wansi n'akakokola nga nkatadde nagenda nkola bwenti. Owuuba nga bw'olumya abateesi. Nga toyimbamu kayimba. Ne mala nenjizaayo nentuula mu nnuwa yange. Noddeeka. Nenzireka. Naye ng'owulya obulamu bwebwo. Kati Zubeda. Oyinayo emmotoka gy'osinga okwagala? Ani nga Range Rover? Njagala Range Rover ne Harrier. Making sure ogivuga nga tonafa. Oba yiyo oba si yiyo. Okay. Uneewulize bulungi ngambe nti weewaawo. Owulire bulungi. Eri emmotoka simanyi na kumanya bwe nnyinza ginnyonnyola. But at least ngivuzeeko. Okitegeera? Dreams ezimu kulinnyako ku nnyonyi. Binyuma. Naddala mu business class. Kati budda onoovuma. Nze ne mu dream zange ze neetoleramu. Mukama bye wamusaba obirabako. Ngenda kuvugako mu Range Rover. Ogifuna ddi onkubire? Anytime kanve Dubai. Kiwedde. Omutima nago gukke. Tukole interview nga tuli mu Range Rover era bayombe. Kasukwaga bayita banaku. Kale n'olw'ensonga eyo katuviire omukulu ate abeere ng'akwasaganya emirimu gye wano. Awaadi zijjudde wano. Omusajja ne bw'abagambye nti alina stress. Stress z'alina za kuyoola awaadi, za kulinnya nnyonyi mu business class, kivulu ku kivulu ate ng'ajjuza. Jampa nazo simanyi ziva bweru. Ebinu obyagala lwakuba olina entumbu. Ate enjeru. Wegamba Shalom ayambala ekino. Ajja kufaanana bulala. Yakubanga eyeewunzise sister. Ate omanyize mweyitira sister. Era sister. Ate bwayonoonya abasajja bambala ebinu naye mubagambe. Musibe bulungi mweraba.